mwana ya Namusoke. Yes, mommy. Oli kuchi. Ndi wano nyambala. Oyambala tata wa mteredeko chai. No. Kakati yakala agenda ku mulimu nga tananywa chai. Mama. Naye nawo olimba nakugambye tata we yasuza agambye agenda kkeera. Nange ngenda ku mulimu. Oli ogenda ku mulimu soko mutereko chai. Kwanza kakati ngenda kukirya mu bijanja. Kati amata bagalese baba abagira amata. Muwo mukalu mutekereko omukalu nze njagala kukirya mu bijanjalo nasubiza mama wandi ntereddeko madam enjo yanizedda ogenda mu office gwe tubagamba continue bana nange munyambe ati twina ba client betugenda osisinkana kati madam enjo yatuse da mu office nyino musanga kati ebijanjalo ndeke bikola bimalayo tata kansoke nterekeko wandi mangu oba omwana anamba atyo wamma wasuza otya tata bulungi osuza otya eyo bulungi munnange gyebaleko akale anti ndi wano ne Namusoke mugamba asooka akutereko kyayi asyayo temunateekako obudde abadde ate yataddeko buba bugenzo ntaddeko ate najja ddi jaya najja ddi kyayi kati agenda amala kuvano abalona ddi lindako sakolindeko Namuswe anji tata wakuyita weekajjabula bwekajjabula ngenda mu office obudde bugenze tuulako wano byebyo tata yo smartphone utawuka kwata anti bwe muyinze butakakkanako wansi esimu eno kyazaasa nnyo era jja zikuba nnyo ebigulu era mwasimera wagwa muzigula bana nze singa nze sente yange nzenga sente ekikazinuma kaakati nno nga we tulina cyayi oyo ate obugenze tomumpadde chai lindamu yabane mwataddeko muno kugundi tugira oba tulyako ka apo mwana wazima omugaati weguli wali omugaati weguli tuterekerangako ku kintu kyabaguze bireke mwana oyo ali ati buli kaseera abeera tatereera oba okupakupa onobeera otya mu maka gago ebintu byonna buli kino akikwata kiri okikwata bwoti kino kikwata mama olwo yakajjukira kakatireke maama kantuule twabaddeko nekitwagala okukugamba nno nina kyemwagala okugamba naye ndooza tunoonyeza obudde lwaki tukigamba olwaleero tumaze ebbanga nga kitukulungusanya nze ne muwalawo ate ne mutakiŋŋamba yabiwomyemu omutwe ate ne mutakiŋŋamba kati nga ndaba ebbanga lyetubadde wano ddene ebbanga lyombeereddewo ddene tuzadde abaana bakuze tukuze tunatera n'okukyaza tubaweeredde ako bakatikkira ke kasembayo okitegedde maama waffe ono maama ono lwaki sikola ki mukyala wange lwaki simusanyusaamu naye webale kusiima nsiimidde ddala webale kusiima naye ati okola ebintu nga tomanyi nti nno bokolera basiima nga tusiima webale bannange webalire ddala okusiima okwo omuntu era waaba akoze ekirungi omuwa empeera neyanzege kati tetuteesa nti lwaki ku birungi byonna byewakoze ng'olina kyosaana ekyenjawulo naawe kyojja okubeerawo emyaka n'emyaka ng'okyenyumirizaako singa obadde nansimbi naligambye nti akamotoka nange ntuule maama so wadde tegakyalaba nange ntuulemu maama nate neŋŋamba lwaki mukyala wange ono maama w'abaana simugamba tugenda nyanjule onyanjule tutwale ebintu ewammwe byonna twamaze ddo biteekateeka era ennaku z'omwezi sizeewala zo zituuse nga nze mperekeze onsasudde nange nkusasule nkwanjule abazadde balya ku bintu kuba ebbanga lyo libadde likoze etya libadde liweddeyo ate mama kati okaba bukaabi
Naluoga akaba. Mama. Tata, ndaba mama ali mukukanuka. Chichi. Usiye ate chicho woza chimbo chichisigwa bimugambye. Mama lengere amaso gatisano tisa. Tata soko jola le mama. Chikuleshe kuye mukube. Naluoga. Mama, tata gwobirese. Lokati tuzwabire safed. Ateka tutwabire safed mugambi okubichirika. Nabera bwati. Nawe tata nawe oli. Nze mbadde manyi surprise ne mukanu sa. Mama nawe zukuka. Mama, tata yakwabirese gwamulete dokuzirika. Nze twatesa. Wati walwawo okubikola. Kati nengere emyaka gyali mu mama nawe omuzirisiza kwata mama tumutwale mu. Nze mbadde manyi no surprise ne mukuba mukubi. Kulabe.